n'agamba nti awo lwatuuka waliwo omukadde yagenda asaasanya olugambo ku mulirwanaawe nti yali mubbi. Wabula ekyavaamu omuvubuka bambi ne bamukwata. Waayitawo ennaku ne bakizuula nti yali talina musango. Kati bwe baamuta naye n'avunaana omukadde. Aga nti muvunaana gwa kumpaayiriza nti ndi mubbi ate nga sibba. Kaakati mu kkooti omukadde n'agamba omulamuzi nti nayogera bwogezi bigambo kasita tebaamusiba. Tekirina kye kyamukosa. Omulamuzi nga tannaba kusala kibonerezo eky'omusango guno n'agamba omukadde nti wandika ebigambo bye wayogera ku muvubuka ku lupapula olusalesala obupiisipiisi era mu kkubo ng'oddeeka genda ng'obupiisi obwo bukasuka ebweru w'eddirisa ly'emmotoka yo enkyokwate kkuba okomewo owulirize ekibonerezo. Kano olunaku olwaddako omulamuzi n'agamba omukadde nti nga tonnaba kufuna kibonerezo njagala okwate ekkubo ogende okuŋŋanya obupapula bonna bwe bukasuse mu ddirisa ly'emmotoka obuleete wano owagenza okasuka jjo kwe yabadde awandiise bye yavuma oba bye yawaayiriza omuvubuka. Omukadde n'agamba ekyo sikisobola papula enkuba empewo yabusaasaanyizza wonna kati ngenda kubujjawa. Awo omulamuzi n'amuddamu nti weebityo n'ebigambo ebitonotono bye tugenda twogera ku bannaffe okubaswaza omuntu n'aba nga tasobola genda nga yennyonnyolako ne yeewozaako ne bamutegeera. Oba tosobola kwogera muntu birungi toyogera. Tufuge emimwa gyaffe oba si ekyo ebigambo byaffe bireme tukozesa bupakasi bane tufuge emimwa gyaffe. Olugambo lubi n'okusinga ababbi kuba lubbako omuntu ensa ekitiibwa ky'abalina mu kitundu n'aba nga takyesigibwa kiba kizibu okuzzaawo. Kino kijjukire nti bw'oserera osobola okutagala n'oddamu n'oyimirira naye ate olulimi lwo bwe lutagala tosobola kukomyawo bigambo byo biba bifulumye kuva mu kamwako. Kino obeera okikkiriza layikinga sheyalinga tusobole okuleeta n'obulala. Bijje Shawuli ne Kaniringa bulijjo mwebale nnyo.